Mwasem Jabasebo ne banyabo bannamawulire baffe mbeeyanziza nnyo okulaba nti mujjumbidde omukolo guno ogwa press conference eno esembayo nga tetunnaba kuyingira Ssekukkulu oba Tondeka Ekiwatule ekivulu kyaffe awamu n'okumalako omwaka tuyinza obutaddamu kweraba ne tweraba nga omwaka gukoze ki guweddeko. Mukama mulungi, tuli balamu alhamdulillah. Tondeka Ekiwatule yatandika ndowooza mu mwaka nga 2005. Okuva olwo tubadde tugikola, yasooka mu bapromota nemmala olw'okuba nti ekifo kyalimu kya family ate nga recreational ebeera twamanya nti design y'ekibuga ejja kuba nga area nejjudde residentials, so kyali kyetaagamu okubeera okuteekawo ekifo ekiri recreational kuga omuntu w'ogenda n'otuulako awo ne family ne mbeera happy. So nenzigyamu okutekinga charge of ebivulu era kye twasooka okukola ne mukulu wange Ibrahim ne tusooka tuyimiriza ebivulu ebirala kuba twali tetwagala kifo kino kufuukibwa kuyitibwa nga kifo kya kivulu. It is a recreation center. Naye ng'ate era ne tugamba tujjanga kubeeramu ne once or twice a year where tukolayo ekivulu where families ba abantu abali responsible kugamba nga basobola okubeera safe and happy okujja. So Tondeka Ekiwatule kyekivulu ekibeerako ekiputinga together abayimbi bonna ababa bakoze obulungi omwaka ogwo. Tekiriiko nti ono oba oli no, kiva ku muyimbi then ne kigattamuko n'abayimbi abakadde be tuba tuludde okulaba. For example ku guno omulundi mujja kulabayo abayimbi abali surprising 4. Abayimbi abo abali surprising 4 mujja kubalaba naye nga nja kuba mentioningirako omu nga bw'olaba nti no ebiseera bwe byatuuka nga tuli Nairobi omuyimbi yali yasooka okuba oluyimba olwasinga okuhiitinga ne lutengula Bebe Kulu ne Kamiri okudda Uganda yali Red Button. So tuddayoko ne tujjukirako ku bantu baffe naye ate at the same time tubeera n'abayimbi abapya abali ku muliro nga bw'olaba kati ku ssaawa eno tulinayo abapya abato. Tuyina Mudra Balobalo oyo omu, tuyina muwala waffe, tuyina Grenade. Abamanyi ku history ya Grenade y'omu ku bayimbi benzize ndabanga okuva nga muto ng'ali ku street. Today bwe ndaba Grenade nebaza gavumenti olw'okuteekawo embeera ekkirizisa omwana okuva ku street ng'asabiriza n'afuuka Grenade gwe mulabako today. Avuga Benz, azimba ennyumba, alina ettaka naye ye Grenade. Ebintu ebyo muyinza obirabanga ebitono naye ffe bye tuvaluinga job creation, opportunity. Ebyo ebintu bijja nga waliwo security nga bwe mulaba nti Grenade ku street namugobako n'emirundi ng'ebiri nga ndaba mwana muto nnyo nfuluma ekidongo wabweru waliwo obuvuyo naye ng'alemerako nga yeegomba Bebe Kulu, yeegomba Chameleone, yeegomba Bobi Wine. Today Grenade abulako katono okutuuka w'alina okutuuka naye ng'olwedde ali mu ki. So Tondeka Ekiwatule erina abayimbi bonna Azawi, Dr. Jose Chameleone, Kenzo, David Lutalo, Spice Diana, Karo Kasita, Zex Birangirangi, ninayo ne surprise endala kuva eyo gye muna abagenda okujja era ngenda nga bwe mumanyi nti luli ebivulu byabanga bibiri eby'ebigambo kakiyinza okuba kimu. So ninayo ku surprises zammwe abagenda okujja nti waliwo ttiimu eyeetegese okujja wano. So n'olwekyo mbasaba mujje muwagire mubeerewo. Moments zaffe tezibadde nnungi nnyo ez'ebivulu, ffenna business zaffe zikubiddwa COVID. Sikoze concert y'omwaka guno, ngenda mwaka gwa 3. So maybe next year when Allah banabatwadde obulamu nja kusobola okukola concert yange. Naye omuntu yali agadde okulaba ku busungu obw'omwaka nga guggwako janguka Ekiwatule obwa Bebe Kulu n'abayimbi abalala. Ebivulu si bingi nnyo mu Kampala, so kitegeeza nti we have all the artists, all the entertainment, all the best comedians. Tuyina Salvador wali, tuyina Mariachi wali, tuyina Madrata Nchiko webali, tuyina Bizonto webali kati n'abalala nno bangi. So we have beefed up entertainment. So we have beefed up entertainment. Of course, our great MCs nga bulijjo mumanyi bakulembera Omulangira Ndhouse. Ate kuno tugenda kuspicinga mukono ku byana MCs bulungi. So n'olwekyo entertainment etandika by ssaawa 9
naye ekisingira ddala okubeera ekirungi this time buli mulabi wa mupiira Premier League ekomawo ng'ennaku z'omwezi 26 ku Boxing Day. So kye tukoze ndeese screens endala 3 ennene whereby super sport team eya radio zaffe super sport team eyo egenda kujja wano kwogerera omupiira. So omupiira gugenda kubeera kate guva misana ssaawa 9 ate guggwa ssaawa 6 ekiro, meaning screens ezo ziri separate zokka za mupiira zijja beera eno emabega ng'osobola okuba nga owuliriza concert ogirengera ate nga ne mu mabbali olaba omupiira gwo bulungi. So tekijja kwetaagisa mbu osigale ewaka era bw'oyingira n'osasula ssente zo n'olaba nga tekuli mupiira mbeerawo ku mulyango jangu ozinsabe nzikuddize ate oyingire buto olabe n'ekivvulu kuba nja kuba nnembi. Naye ekisinga obukulu Premier League naddala abawagizi ba Arsenal tulina ekizibu omupiira ogwo tulina ogugoba. Naye si ffeffeka kubanga ne bannaffe bwe babatuuzaako ate ffe pate ya bwereere. So kigenda kuba a lot of entertainment in the area. Naye besides the entertainment nga mukulu wange yagambye ffe tufaayo nnyo ku bantu afuzali tetufuna ssente naye tufaayo nnyo ku reputation. Abamanyi Bebe Kulu mumanyi nti is a straight person. Security is key factor. Tujja kubeerawo n'aba Uganda police bangi nnyo, tujja kubeera ne red top. Security ya Bebe Kulu tebeera mu Kiwatule bw'aba n'akola ekivvulu eva Entinda paka Wandege neekwata bypass zonna neekwata Kiwatule paka Namugongo neekwata Kiwatule paka Kiira. So n'olwekyo mu area eyo mbasaba abakozi abakolera ku negative olunaku lwa 26 mu lwesonyiwe kubanga abantu bange baba batambula nga baddayo ekiro nga bamaze ebivvulu mba protectinga paka waka. Singa mba nkutteko ng'okosezza omuntu eyebeera wano gwe nange Bebe Kulu tebibeera mu kampuni kubanga oba okosezza muntu wange. So teri kubba mataala teriyo ate Kiwatule bamuzimba tulina enguudo nnyingi eziyingira n'ezifuluma. So traffic jam naye ali handled well. Ojja kwesanga nga bakugamba nti okufuluma yita eno gwekyokola gy'oba oyita oba okuyingira tuyingira normally. Parking ekirungi nti residentials weziri naye opakinga awantu kasita opakinga bulungi mu mabbali ga wall fence y'omuntu oba n'opakinga ku designated parking zetutaddeho ekyo mukiteeke mu mind. Ekirala osobola okukeera ku makya tolinda byakujja lwaggulu keera ojje n'abantu bo mutuule mukwate akafo. Tulina tiketi za mirundi 3, tulina tiketi y'emitwalo 2, tulina tiketi y'emitwalo 5 VIP, then ne tubeera n'emmeeza y'emiliyoni 2. Emmeeza abasinga obungi zijja kubaawo si nnyingi nnyo ntono gisanga ku mulyango naye abalina essimu yange osooka onkubira n'ofuna n'oyogera na Bebe Kulu. Bw'oba towulidde eddoboozi lya Bebe Kulu tewaba wakuggyako ssente z'emmeeza kuba oyinza okusasula ebicupuli. So abantu baffe mwenna abagenyi tubaaniriza mu Tondeka Ekiwatule. Of course after all this long ndi musanyufu. Njagala kusooka kwebaza Katonda mwene ensonga neebaza abayimbi mwenna abakkiriza okujja okubeerawo performingira bafaani baffe aba Kiwatule. Mwebale nnyo kubanga si kyangu okukuŋŋaanya ttiimu eyo egenda okujja ejjudde abo bonna ba top stars. Then also njagala kwebaza company ezisupportinze ku mukolo guno tuli Pepsi, then Vision Group of Companies. Nammwe abalala mwenna TV zange radio zange mwenna abankoledde kye munkoledde okusobola okusupportinga because environment gye tubaddemu tebadde nnyangu. Njagala kwebaza mwenna ba bloggers bannamawulire mmwe ekyammwe kyansuso kuba mukimanyi bulijjo press conference zaffe zibeera mu maka. Nze okubayita ewange mu maka it is personal with you. Tukola wamu twagala Uganda ennungi. Njagala n'abalala beegombe babeere n'emikwano nga mmwe so that ffenna tube nga tubuildinga ekintu bumu. Of course success ya Tondeka Ekiwatule ye success ya Bebe Kulu, ye success ya music industry, ye success ya of course Silk Events oba ne ba events organizers. So kujjako nga tulinayo obuuzi obutonotono mugenda kulabako twagambye twakyusiza okuva mu kisaawe ne tujja mu recreation center munda
Recreation center, the difference with Sawe ne recreation center, mu recreation center mulimu interaction, mulimu movements, because obukubo bwe buli ate abantu tebayimirira mu bukubo. So omuntu aba asobola mangu okwaccessinga ebintu bibiri ebisinga okubeera important ku kivvulu. Okwaccessinga toilets eziri clean, tulina toilets za mirundi 6 munda mu recreation center. Ate nga tujja kwongerako n'obulala 5 obuli movable. So meaning tulina a total of about 21 to 25 toilets on that day. So tubegayiridde abakyala naddala mmwe ware yammwe weesinga okubeera usually ebeera nnyo ku ky'obuyonjo bwo, but here at recreation center amazzi tugeesimira mu ttaka, so toilets zibeera clean ate zijja kuba ne ba attendants all the time. Then ekyokubiri, access ku bbaala oba ku restaurant. Mu recreation center wakati waliwo a very big bar where you can access your drinks easily. Then ne mu mabbali tujja kuba tutaddeyo, so n'olwekyo movement eyo enyumisa ekivvulu. Then ne mu miti wano okuba nti nno omuntu azze emisana ayala akakeeka oba n'afuna akatebe n'atula wansi w'ekisiikirize, that one makes a difference. Nti nno omuntu asookeera okusinga okulinda ng'omusana gukoze ki nga guweddeyo. So n'olwekyo mbasaba mwenna mujje muwagire Bebe Cool, tusobole okuba nga economy tuva mu economy tuyingireko mu money. So ne money ne bw'atajja tusanyuke tuyite mu mwaka nga tuli happy. Buli muntu mu kiti kye, naye ng'era concert yonna nsuubira nti buli muntu ayisibwa nga VIP. Naye nga usually ekibeerawo kiba nti n'essanyu liba cause. Emyaka gye tuyiseemu gino tegibadde myangu okulaba nti by the way bale kubuuza nja kusooka kuweereza okulumwa kwange n'okunyolwa eri famire ya honorable n'omukyala baafiiridde mu accident ow'esserere. Bye bimu ku bintu bannange ebisinga obubi mu nsi, ne weekuma omwaka ate n'ogenda ofa mu negligence ng'eyo. So mbasaba abawagizi baffe mwenna gye muli, bannaye muvuge empola, don't drink and drive. Temunywa myenge ne muvuga ku highway bannange, tewali nsonga lwaki togenda mpola, ojja kutuuka ne bw'otuuka leeti oba mulamu okusinga okutuuka n'obeera mulago okumala emyezi 6. So n'olwekyo kozi yaffe tusanyuke just this time. Bebe Cool nange njala okusanyukako maani. Mwe temwagala bannamawulire kusanyuka. Mujje tusanyukeko. Tondeka Ekiwatule, hit after hit, sanyu lyokka. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulumu okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.